njogedde ku nsonga eziwerako mu video y'emisana ezigenze nga z'ebikula nga zigenda zeeyo kubanga bw'ofulumya information abantu ababa bamanyi ebintu gye bali bangi nnyo. Leero njogedde ku mutabani wa Museveni gwe bawadde sanctions ow'e Rwanda. Era omuvubuka ono agamu ku mannya ge ayinako erinnya lya Lukirabashaija naye ng'erinnya lye ye Nyakarundi Lukirabashaija era nickname ye bamuyita Luki is Lukirabashaija. Omwami ono abadde ye yayingirira mu magye g'e Rwanda ge bayita Special Force agabadde gatulugunya Congo enkya n'eggulo era yabadde akulira training wing yaago esangibwa mu kitundu ekiyitibwa Nyakinama training wing mu Musanze district in Ruhengeri. Musanze district mu Ruhengeri province. Amannya ge bamuyita Nyakarundi Lukirabashaija. Y'omu ku baweereddwa sanctions olw'effujjo ne bye babadde bakola mu ggwanga lya Congo. Nja mubalaga ngenda mubateerayo nga mu labolize bulungi nga mutaddemu akagundi abajja mulaba. Era bye bimu ku byeraliikiriza Museveni ono omuvubuka ne lwe yali afulumya abamagye be yali atendese Muhoozi, muganda we Muhoozi yagendayo n'abeerawo nga mutoowe afulumya amagye ago kwegamba nga bajooga region bagijooge kubanga be babuutikidde engulu n'emmanga. Mbasekeredde kaakati nno ge bakaaba ge bakomba kyova olabanga Muhoozi yagamba ababa M23 baganda baffe temubakwatako, bwe mubakwatako mujja kundaba. Tannaba kuyisa statement n'emu yadde. Ate ekirala ekifa ku Muhoozi naye muganda wange waliwo omwana yatuleetedde obutundutundu bwa firimu y'omukyayina Boluyenge gwe munnanga awuliriza emiteke gifuuse emiteke. Muhoozi azimbye akabuto mukyali awo. Muhoozi alumwa mu mpale munda n'akabuto kazimbye. Omanyi akatumbi? Ali mu bulumi obutayogerekeka akatumbi. Katusirike gwe kanaasammukira nga kaabi katakuba ku simu yange. Azimbye olubuto lumuluma. Katusirike eyo nga nvuddeyo mwalabye ebintu ebyatandise okutambula ebya Museveni okubba ssente za Sri Lanka. Abantu mwenna abali ku ASPS muwulire Bible politics ago si mawulire sigumusa ebiri nga mbabuulira ddiiru za nnyina ne lwe nabagamba nti ennyonyi etisse ebintu n'ebitwala Sri Lanka anajjukira ebintu ebyo. Nabagamba nti ennyonyi ya Uganda leero ennyonyi ya Uganda etisse ebintu n'ebitwala Sri Lanka ne mbabuulira ne lwe yajja Sri Lanka n'ereeta Uganda mu security alerts. Era nyinza okubanga ennaku z'omwezi ze sisobola kutracinga at the moment naye nga tusobola okutracinga vidiyo eyo n'evaayo wakati w'enkolagana ya Museveni n'omusajja eyaliko mu ggwanga lya Sri Lanka. Weebale nnyo Mukama, ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Ekyo nkibaza. Okay. Nalabyeko mujjukira bwe nabagambye nti gavumenti egenda kuzimbira ba tiktokers studio. Ani alabye akatambi ka pasita w'omushana ng'agamba tetugenda kudda ku marediyo gammwe tugenda kwezimbira studio. Akantu kabadde ayomba simanyi empeta, simanyi mbu bamugambye aggyeko empeta naga sijja jjijjako mumwe mundagira biki agambye
tugenda kwezimbira studio eyaffe oba temutukyaza muleke tugenda kwezimbira studio ndowooza kati osobola okugatta osobola obigatta nakugambye ebigambo bino ngenda biddamu bagenda muzimbira church ennene ekya studio amaze okikonfaminga bagenda kuzimba studio y'aba tiktoker watch the space atandise obyogera wakati mu kuyomba atandise obyogera katusirike ebyala tujja bigira Sira Gashumba yataddeyo tweet n'agamba aba opposition bamutrailinga mbo baagala omutta mbuna opposition kati kambabuli mafiya egenda kwetirimbula kubanga twagwa mu kibondo ky'aba mafiya bagenda kutandika okubuza obujulizi kati kambabulira omwana oyo Sira Gashumba nabagamba ali mu bintu bibiri business zakola ziri mu bintu bibiri sex trade ne human trafficking body good parts Sira Gashumba ali mu sex trade atunda abaana abawala tu Sira Gashumba ye agenti w'okutirimbula abaana abalenzi n'abawala okubajja mu internal organs ku mutendero ogwabo ab'amasanyu nga ba level ya waggulu ebyo ebintu Sira mwajja ssente tebakulimbanga ebyo Sira mwajja ssente alina bakateero alina bamafiya abamukozesa ye ne kitaawe bakola mirimu ki egibavugisa amamotoka amanene bakola mirimu ki egibateekamu eyo life Sira Gashumba bwe wabaawo mafiya akujaatula kkiriza bakujaatule otunze abaana b'abanno Sira Gashumba akola ebintu bibiri sex trade abaana b'abandi abatwala simanyi Zanzibar simanyi Dubai n'abaleeta ne babawembwa simanyi n'abawa abagagga simanyi ne babakola biki byonna ebibaddewo kaawe mabega byonna mubijjukira bulungi nakyogera dde era nkiddamu ogwo gwe mulimu gwa Sira bwe bakunyaatula bakunyaatule abantu nkugambye bano abasajja batuuse ekiseera ne bafuula okufa bakifudde ennomo nti omuntu akubulako ne bibeera nnomo nogamba munnange yabula abaana b'abantu babulawo e Uganda abaana b'abantu babula emirimu ne gigenda mu maaso ne watabaawo nakweraliikirira bamuseveni babadde bakifudde ennomo eky'abantu okubula ng'era nga tegakyali mawulire buli levo bagirinako owulira bwe babadde boogera mu bintu bino bayina kateero gye baali bakola Museveni mwe baleete mumanyi mmwe Museveni bw'atutya na bw'atwewuunya abaana ab'omulembe guno Museveni yali yazimba layers ez'enjawulo ng'omutuukako kizibu katulabiro tuli ku ye direct kyova olaba alwana okuzzaawo layers ezo yayina leya ya opposition yayina leya y'abannaddiini yayina leya ya cultural institutions yayina leya y'abapoliticians ebyo simanyi parliament judiciary what nga Museveni tatuukikako ayina UPDF ayina poliisi mwe mumanyi amaanyi ge tulina mmwe baana mmwe ab'omulembe guno baba abasajja bonna tubateeka wali Museveni beewuunya engeri gye twakubamu bampuuga tewali kintu Museveni atya his excellence Kyagulanyi engeri gy'azannya ebyobufuzi ng'ajjawo buli leya ya Museveni natutuuka okubanga tuli ku Museveni yennyini kati waliwo akabubi k'abannaddiini ng'ovudde ku Inter-Religious Council eri main eyo yeevunze naye Museveni akyayina akabubi k'abasajja bambonye Lubega bakwata abavubuka ba elite abamaze okusoma abasobola okuimplementinga bye basomye abo ne babakwereza ne babafuula abasiru kati mu Uganda teriiyo bavubuka basiru ng'abavubuka abali mu university n'abaakamala university abo basiru basaana kuzzaayo ate ku nassale ate obasomese bupya basiru naddala omuvubuka okumaliriza university nga mulokole taabaamu yadde akagezi n'aka
kubanga babakwata ne babateeka mu kintu mu kikaluti ne kibaziba obwongo amaliriza university naye nga musiru asaana kutwala ku sajjale bamubikkula obwongo bamuggyemu obusiru. Tulina ekizibu kya Mbonye ne Lubega. Kati Uganda gift gyeyina ye y'abantu abatasomye abalaba ebintu mu butuufu bwabyo. Teriiyo wano wansi wa njuba muntu musiru ng'omuntu asabira ewa Mbonye, omuntu asabira ewa Lubega ku Fanero. Era nalabye oyo bali mwezo nga yeetwalayo mbunda afukamira. Bali mwezo ene waffe obadde kyakulabirako bw'otwala abantu mu bintu ebyo ebyekisiru ebyo. Bannange teri muvubuka. Funa omuzadde yenna naddala ku bazadde abali ebweru ng'alina omwana w'asabira eyo. Abaana tebafugika, tebabuulirirwa, tebagambwako, tebamanyi na kigenda mu maaso mu nsi. Human body trafficking eri mu bikanisa ebyo. Ebyo ebibiri ebyo. Okutta abavubuka kuli awo, okusiiga abawala siriimu n'abalenzi abato siriimu kuli mu bikanisa ebyo. Okusiruwaza abantu bannange ekiri mu kanisa ezo ebbiri ezo. Ekkanisa ezo ezogera oluzungu ezo. Ezo ezeefuula eza waggulu mbuno ziyina levo. Gundi basinzanga abali e California. Obusiru, obutumbaavu, setaani, obwenzi, amaanyi ag'ekizikiza agali mu kanisa ezo. Sigambye nti nze ndi mutukuvu nnyo, sigambye nti tuli batukuvu nnyo, naye ate waakiri tulwana okulaba nga twetukuza mu maaso ga Katonda. Naye bali abantu bakikola intentionally okulaba nga babuza abaana b'abantu. Nkugambye baatuuka n'ekiseera ewa Mbonye, baatuuka n'ekiseera ne baleetayo kabuleeta bamukwate butereevu bamusitule bukolokolo bamuleete mu politics. Kabuleeta mumanyi ekirawe wa Mbonye, omanyi abavubuka abasiru nga bavubuka okubeera okufumbirwa omuvubuka okwata omuwala wo n'omuwa omuvubuka asabira ewa Mbonye nga yamala university, omukwata n'omuwa wa bodaboda tamanyi kuwandiika linnya lye. Omuvubuka asabira ewa Mbonye oba egundi ewa Lubega ku Fanero nga asula Naggulu, okumuwa muwala we omuwanga omuvubuka asula mu Kivulu mu biku naye ng'alina future. Bannange bode gundi ziri awo. Nkugambye mmwe abazadde abalina abaana abasabira ku Fanero, buli omu anyumizeeko munnaamu buulire ekiri ku abo abaana. Tolina ky'obanyumiza. Abazadde baweereza abaana ssente za tuition, omwana n'azitwala ewa Mbonye. Bawa abaana essente ez'okukola awaka, omwana n'asitula ssente n'azitwala ewa Lubega oba ewa gundi nga omuzadde azimuwadde kukola kintu kirala. Obusiru buli awantu awo. Kaveeyo mumumanyi. Gashumba totukaabirira Shira. Obadde otunda body parts z'abanno, obatunda mu sex trade, guluma yaguzza ezikuteruma kundi. Kale nno byebyo bwe tubiwulira tuyigemu buyizi, si kubiwulira tubireke buli essaawo tugambe nti wabula omusajja ayogera. Tulina okuggyamu ekyokuyiga ne tumanya nti eggwanga lyaffe ffe tulina okulyenunulira. Bo bano abasajja bajja kuwamba ggwanga, era w'owulirira bino baaliwamba dda. Kati abatonotono abaliwo abalwanalwanako balwana kulizza mu mikono gya bannannyini lyo. Agali awamu ge galuma ennyama. Bwe tunaakwataganira wamu tujja kusobola okulinunula. Bwe tunaafuuka tebinkwatako balitututteko kubanga basookera ku mitendera egy'abavubuka abayivu abandibadde bamanyi ebigenda mu maaso be twandibadde tulowooza okwebuuzangako kubanga baasoma baayigirizibwako, be basookera ddala okusiruwaza. N'osanga obuvubuka asomye naye ng'ekyamazima omubuuza nti kati amagezi go gaafa ki? Obudde bwe wamala mu ssomero wayonoona bwaki?
oba ensimbi z'abakadde bo ze bakuteekamu osome, lwaki tewabagamba ne bazigulamu ente ne bagirunda kati singa bali mu magoba naye nga bali mu bintu eby'ekisiru ddala ebitabagattako? Bwe batyo bwe bajjanga batunda bannayuganda bannaffe bebatunda mu bitundutundu. Mubalaba bavuga mmotoka nnene, bambi ate mmwe ne mubeegomba nti nga bali mu bulamu obulungi. Gwe ky'ogamba obulamu obulungi bwe balimu babukwazikemu naawe otundeko ku bitundu by'abantu, olabe oba okisobola? Bali bazanyira ku bulamu bwa bannayuganda bannammwe. Bo mwe bajja obugagga era mwe beeyagalira. Essaawa eno balaba nti gavumenti yaabwe evuunikiddwa, bituuse okuzza omuzigo, bali mu kkuba ndulu nti bannayuganda mutuyambe. Ate abandikuyambye beebo bozzottira abaana baabwe gwe ofune obugagga. Essaawa eno oddukidde mu bo bakutaase. Olaba nga ddala kiba kisoboka? Tulowoozenga nnyo nga tetunnaba kusalawo kukola kintu. Ffenna obugagga twandibwagadde, so nga ate obugagga obw'omuntu oyo buwooma nnyo okusinga bw'ofunye ng'otunze bitundu bya munnayuganda munno.